Bambi omukyala ono bamukutte abbye ettooke naviirako n'ennyama n'enkoko kati byabbye okay ne babikwata enkoko yo already ogiraba bakitadde mu bulago kati na bino bali mu kubimusiba bali mu bisiba bamale babimuteeke mu bulago ate ebintu bye Uganda obimanyi ndowooza n'okukuba bajja kukuba. Twayogedde ku nsonga y'obubbi olunaku olw'eggulo era nga bangi nalabye endowooza zammwe mu comment section. Waliwo yagambye nti obubbi fifi buva ku kuba nti embeera etabuse mu ggwanga nti Uganda economy ekaye abantu tebakyalina ssente abantu baavu so nga te waliwo yagambye nti nedda abantu tebakyayagala kukola banyooma emirimu egiriwo naddala nga gya wansi abantu baginyoomera ddala baagala mirimu gya bbeeyi ensonga lwaki kati olaba bazze mu ki mu bubbi naye munnange bammere abasinga obungi ate bamaama kakati simanyi oba kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga nti Uganda twesabire kuba ojja kuba oli awo ndeete ssenga ndeete munnange maama wo ndeete mukyala oli awo nga ate olaba maama ng'ali ku screen nti yabbye naye nga kansubire nti muli bulungi yonna gye musinzidde okuba nga ate mutumbudde ku page ya the news anka kano kali political nkugambirawo nga tutandika olunaku olw'eggulo bangi baganda baffe mu ddiini ey'abakatuliki babadde balindiridde paapa omujja era nga kalidinaali wa United States of America ye paapa kati omujja ono yalonze erinnya lya Papa Lewo ow'e14 era nga kakati ye paapa omumerika asoose okubeera ki paapa. Essanyu lyabadde ppitirivu oluvannyuma lw'abantu okulaba omukka omweru ate n'oluvannyuma lw'okuba nga ate bakoze ki babagondomoddeko paapa. Waliwo gwe nalabye ng'agamba nti Trump kyava yayambala omanyi waliwo Trump we yayambala ekigoye kya paapa awo naye yeeteeka ku mukutu gwe n'alaga abantu nti oba oli awo yagenda okubeera paapa naye mbu ekyo kyali kyoleka mbu embeera yonna yali egenda okuba nga atebaawo ku bwa paapa ye yali amaze okuba nga ate agitegerako ensonga mbu lwaki yakola ekyo ebyo byabadde bigambo bye ba social media in-laws. Oliwadde muyita Papa Lewo oba Papa Leo kyonna ekinakwanguyira naye ng'ate mu mawulire amalala ag'ennaku baganda baffe abakuŋŋaanira ebukalango bali mu nnaku ya kitalo ddala oluvannyuma lw'okufa kwa Expedito Magembe ng'ono y'omu ku bafounder ate era ba spiritual leader ab'ebukalango kitalo nnyo kitalo ddala. So nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Kanoni Jimmy Musimbi y'omu ku abo abakakasibwa okuba nti bafiiridde mu bbaasi ya wayiwayi eyagwa jjujjuzi wano n'ekwata omuliro. Ono nno kigambibwa nti ku DNA ezaakoleddwa tebasobodde kuba nga ate basangako byasigalira bye wabula nga kiteeberezebwa nti yasigadde mabega oba yasiridde naggwawo olw'ensonga nti briefcase ye wamu n'eddaala ye byasangibwa mu bbaasi eno era nga abooluganda bo bagenze maaso okuba nga ate bakola omukolo gw'okuzika wadde nga tebalina yadde ekyasigalira kye basobodde okuba nga ate bazuula. Ate nga ye maama alitwala Rebecca Kadaga bw'atyo yeesitudde n'aba nga ate akyalira ku mukulu amanyiddwa nga Sudhir Rupaleria ne mukyala we oluvannyuma lw'okuba nga ate baviibwako omwana waabwe Rajiv Rupaleria. Kaakati nno ye omukulu amanyiddwa nga Sudhir yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate asiima buli kinoomu yasobodde okuba nga ayimirira nabo mu mbeera eno ey'akazigizigi n'ategeeza nti ekyo kiraga nti mwabaagadde oba mubaagala era mwabalaze omukwano ate era mwebale kubeera n'abakkakkamu nakutegeera nakubanga ate temwagenze maaso okuba nga muboogerako bino nabiri kugaa ne muleka privacy yaabwe nga mugiwadde ekitiibwa. Yabasiimye nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Ate nga bwo obunkenke mu bankuba kyeyo bweyongedde nti abamu ku bantu balekera abaana baabwe ate nga n'abakadde baabwe bongedde okuba nga ate bafuuka ensolo oluvannyuma lw'omwana omuto okuba nga ate ayokebwa ng'ono omwana wa nkuba kyeyo era nga yamulekera maama we. Kigambibwa nti maama we yamukutte engalo n'aziteeka ku muliro oluvannyuma lw'okumuyita omwana ono ng'atayitaba. Kadama n'atali kadama anti betwalekera abaana kyentegeeza bajjajja bamaama abatuzaala yayokyezza omwana mu olw'okuba yamuyise n'agaana n'akuma gaasi n'amusiriza engalo. Naye bamaama muyina emitima emibi bakazi mmwe muyina emitima emibi mwaba takimanyi nti abo abaana bakooyera ddala olaba gwe omuntu omukulu bakuyita n'ogaana. Kati tunuulira omwana wa munno engalo bagenda kuzitemako. Bannange mwebale tukweka mukazi oyo naye muri babi kati oyo kyotyo omwana olaba gwe kennyini maama wa muzaala omuyita n'akugamba sijja ne kafubutuka emisinde ne kadduka. Tunuulira omwana engalo naye bakazi mmwe muri babi muri batemu.
Nazzi kuno bajjajja baaleranga abazzukulu era nga abasinga obungi kuffe twakula ne bajjajjaffe bwekitegeera era nga tutenda bajjajja obuwoomi n'omukwano gwe baalina gye tuli naye mukwano bajjajja b'ennaku zino bakambwemu era balalamu balina emitima tegitegeerekeka be balya ssente z'abaana baabwe bagenza okuba ebyeyo be basabotaginga plans zaabwe be beebaka ne bakoddomi baabwe kwegamba balina emizeezeze mukwano egitategeerekeka naye nga Mungu ayongera okuba nga ate atusaasira so nga ate bo bannayuganda abafiiriddwako ebintu eby'obuwumbi n'obuwumbi wali eri ebusega ku smart mini supermarket bagenze maaso okuba nga ate batulambululira biki ebyagenze maaso okuba nga ate bitokomokera mu supermarket eno oluvannyuma lw'omuli okuba nga tegusanyawo ekizimbe. Nkwaniriza omulabi wange omulungi amannya nze Momo Nakubulwa ndi wano ebusega era nga ino smart mini supermarket abandi gye bayita Muzirango supermarket eyayidde omuliro ne gusaanyawo ebintu byonna ebyabadde munda nga kw'ossa ne konteyina 3 ezabadde zaakatikkula. Kigambibwa nti omuliro guno gwabadde ku welding eyaleetedde amasannyalaze okugatta mu basement olwo ne galyoka gayokya ebintu byonna era ne gasaasaana paka waggulu ku kizimbe. Omuliro gwatandise essaawa ng'emu naye Mukama mulungi nti tewali yafudde bonna basobodde okuddukamu. Emmotoka ezabadde mu bondi nazo zasobodde okutaasibwa ssaako ne bouncing castles n'ebyesubo ebyabadde mu showground emabega w'ekizimbe kino oba emabega wa supermarket eno. Ebimmotoka ebizikiza omuliro byagezezaako okukola omulimu gwabyo naye kyabadde kikeerezi. Okusaasira kwange kugenda eri mwami Muzirango abakozi be ne famire ye. Mukama abagumye. Emmotoka eno ekwatiddwa aba traffic era nga bwetyo ekubiddwa ekipapula lwakubanga ate bavugiza bulagajjavu oluvannyuma lw'okutikka pipa ennene ku mmotoka neba nga ate ziba omuntu aba ali emabega okulaba ekiri mu maaso so nga ate n'agivuga okuba nga alaba ekiri emabega. Obubenje bususse mu ggwanga lyattu Uganda bangi ne babunenyiza enguudo naye ate naffe bannayuganda tukola kyamaanyi nnyo okuba nga tukontributinga ku bubenje obugwa mu ggwanga lyattu. Ebyo nga bikyali awo ye munnamagye amanyiddwa nga Lieutenant General Peter Erwero y'omu ku basirikale b'eggye lya UPDF n'abalala bawerako ddala 146 bagenda okuba nga tebawummula obuweereza mu ggye lino mu mwezi gwa Julaayi 2025. Ono ajjukirwa nnyo mu November 2016 Rwenzulu Deadly Rider ng'eyo no yafiiramu abantu abawerako ddala 100+. Wabula ng'ate kyannaku nti omukulu komanda w'eggye amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba avudde n'agenda maaso okuba nga ate ono amuyisaamu eggaali era n'agamba nti tateekeddwa oba tasaanidde kubanga aweereza eggye lya UPDF. Wano nno wavuddewo bangi abagenze maaso okuba nga ate batandika okumusekerera nga bagamba nti ndowooza mukiraba you always used and dumped. Kaakati abadde mukamaawo gw'obadde ng'okolera era nga weetikka n'omusaayi gw'abantu ku mutwe essaawa eno yakuyisaamu kye tuyita eggaali. Ebyo nga bikyali awo ye musajja mukulu amanyiddwa nga Bashir Semakula ng'ono yakulira PLU ebukomansimbi yagenze maaso okuba nga ate atendereza General Muhoozi Kainerugaba n'agamba nti ono akoze kyamaanyi nnyo nnyini ddala okulaba nga agatta abantu ba bulijjo ne bannamagye. N'agamba nti edda abantu baalabanga bannamagye ne badduka nga babatya naye kati omuntu alaba munnamagye n'asigala ng'ali free n'atambula bamu bamanyi n'okutuula nabo ne banyumyamu oba ne bakubamu ku kibooza naye nga ye Geno ayogerwako avudde n'agenda maaso okuba nga ate ategeezanga bwe bakola kaweefube oba bagenda okukola kyonna ekisoboka okulaba nti bajjawo abamenyi b'amateeka mu ggwanga lya Uganda naddala abo mbu be balengera abasuubira okuba nga ate bakola effujjo wamu n'okutataaganya emirembe egiri mu ggwanga lyattu Uganda. So nga ate ye kitaawe Yoweri Kaguta Museveni avudde n'agenda maaso okuba nga ate ategeeza abo bonna bannabyabufuzi abamuyisaamu eggaali okukikomya mu bwangu ddala. Don't try to speak badly. That you are a politician, you are speaking badly to me. It's not acceptable. It must stop. This Buyai must stop. The Buyai of they run bad things in Europe. This is not African way. There's no kufirwa, no laws. We want disciplined democracy. Not hooliganism, not intimidating people, using bad language. Because we want the people of Uganda to decide the way they want, not to be intimidated.
But some of the political groups were making it a habit to intimidate people, to attack people, because they are of different political groups. Now that one is going to stop. The security agencies have discussed it, and it's going to stop. You must speak very well in public, together. Omukulu amanyiddwa nga Ssaabavulu Balam ate ng'ono minisita mulambirira ow'abaana n'abavubuka bw'atyo yeesisinkanye n'owa NUP amanyiddwa nga Balimwezo. Awo nno wasinzidde okuba ng'ate amutegeeza nti abeere nga alabula aba NUP ne pulezidenti waabwe nti singa muhooza abakwatako kyajja obbakola tebajja kuba ng'ate bakyagala. Akube ekikonde ekyo actually ajabagatamwe mwenda 10 akwata gwe bubi wayino n'abala n'abaleta wamu akube ekikonde kimu ekiti apakati munonya lumiru n'abatta ngali yesisobola nakuwanika nze nkubulidde kadolaba nze actually mwe omuntu gwe musobola okulwana naye musobola okulwana n'omuntu ava mu kyalo naye temusobola kulwana mujja kufa mulwana bano mukubana abantu kunyaga busimu mutweninga kunyaga abantu busimu okubani bajja kukutira akasajja oyo omulwaire bajja mukutira nze nkuwulira togamba nti sagamba balimozo moza ajja bakkuja kufa anajja okuba abayigirize n'olunyankole abayigirize n'olunyolo n'oluganda. Ate nga ye omuyimbi wa Kadongo Kamwa nga kati ye mmeeya w'ekyengera omukulu amanyiddwa nga Mathias Walkaga yabadde avuddeyo n'alangirira nga bw'agenda okujja ku kifo ky'obwa MP Bosiro East. Bw'atyo ate avuddeyo n'ategeeza nga bwa withdrawings tagenda kuba ng'akola ki asobola n'ategeeza nti yagenza obbitunulamu ng'alaba omukulu amanyiddwa nga Medad Sseggona akyabisobolera ddala era ajja kubatwalira ddala mu maaso. Naye ng'okusinziira ku ba social media indos abamu ku bensomyeko mu comment section babadde bagamba mbu ebitabo bye kireka tebinnawerayo ensonga lwaki yabivuddemu era nga bagamba nti yandibadde position eyo tagikola ki tagisobola. Singa bakubuuza nti muntu ki atalina makulu owayandi nze mpaayo omuntu nga mukulu nga tayogera bya kikulu. Ng'oli musomesa mukulu tosomesa bya kikulu. Oli munnamawulire mukulu okola ku TV radio naye toripotinga bya kikulu. Oli muyimbi mukulu naye toyimba bya kikulu. Kitegeeza tolina makulu. Ate nga bo bannayuganda bawangalira mu ggwanga erya Canada olunaku olwaleero enkoko bagikuttemu okuba nga te beeyiwa ku street n'ebipande okuli ebigambo eby'enjawulo okuli free political prisoners mulekeraawo okuba nga te mufandinga omukulu dictator Yoweri Kaguta Museveni wamu ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba okuba nga te atulugunya bannayuganda wamu n'okubamalako emirembe. Bingi bibagenze maaso okuba nga te bakola naye nga mu kutambula kwabwe bino bibimu ku bigambo ebibadde bibavaamu. Don't deal with the dictator. Who is the dictator? Museveni is the dictator. Africa is suffering because of Museveni. Who is the murderer? Museveni is the murderer. Kani. Don't deal with Museveni. Kani. Don't deal with Museveni. Canada or Canada? Stop 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 sponsoring Museveni. Canada or Canada? Stop finding Museveni. Africa is suffering because of Museveni. We are refugees because of Museveni. We are refugees because of Museveni. Who is a murderer? Museveni is a murderer. Mark Kani. Mark Kani. Mark Kani. Stop being the dictator. Africa is suffering because of Museveni. Why is Africa suffering? Because of Museveni. Who is the dictator? Museveni is the dictator. Who is the murderer? Museveni is the murderer. Who is an abductee? Museveni is the murderer. Who is the murderer? Museveni is the murderer. Yes,
Mu mbeera eyo tulina omukulamanyiddwa nga Dr. Nico Saha ono nno naye mu kwekalakasa kwe yabadde akwatiddwa ab'ebyokwerinda mu nsi gy'awangalira wabula ng'ate yamaze n'ateebwa. Ono yavuddeyo okuba ng'ate asaba okuteebwa kw'omukulamanyiddwa nga Eddie Mutwe ne other political prisoners mu ggwanga lya Uganda era ng'ono yabadde asinziira mu nsi ye. This video will go viral. Free Eddie Mutwe. Guys, to get the attention, this is the kind of things they have to do. I'm not going to be beaten. Maybe they move me some other place. It just makes the burgemeester, the mayor of The Hague, look a little bit stupid. And the effect is that I get what I want, the attention. You could just leave me here. I would be gone in 10 minutes, right? Now everybody can see that I'm pretty quiet. Yes? So hey, how are you doing? These guys are making themselves look like fools. Dennis, you please report, okay? Yes. So now you want to stand up. That is good. Yeah. Cool. So look, what am I charged? I want to know what I'm charged. What order is being there? So this is public order. I'm not disturbing the public. So I'm standing now. So now it's okay. U zit gewoon op de verkeerde plek. Daar mag het hier niet. Begrijpt u dat? Ja, kom maar. I can walk the stairs. Hey, please keep playing. Yeah. Banaye musharinge live. Musharinge live bamutwala. Yeah. No, but can you give me that other phone? Put it in my pocket. That other phone. Yeah, put it in my pocket. Arrest him! We got tired of his nonsensical propaganda about Uganda. Hey, here I am enjoying my freedom. And you know, NRM goons like you, I don't mind that you're in bad hospitals, you have bad roads, and that life sucks for you. It's just unfortunate that the good Ugandans are suffering under Museveni. And we have found the weak spot of the ICC. We have found the weak spot of Museveni Muhoozi. Free Eddie Mutwe. Free all political prisoners. We are going to release them. Haha. Oh, talo, taloete, tuliamba engule, tuliamba engule, tuliamba engule, oh, talo, taloete, tuliamba engule, tuli duli lari du empia. Moka vidia kakasembyo yabaddagizaako okuba ng'ate ayanukula Munnayuganda eyagambye nti bamukwatire ddala kubanga agenda maaso okuba ng'ate adisorganizinga eggwanga lya Uganda ng'alyogerako ebyekisiru ate nga bo bali mu mirembe tebayina kulwanirira kwe bakola ki kwe beetaaga. Comments zifaananako bwe zityo zibadde nnyingi mu comment section ng'abamu bagamba nti ye afuniramu wa lwaki alumirirwa Bannayuganda, lwaki talwanirira nsi ye, lwaki yenyiga mu ntalo za Uganda. Uganda eri bulungi okusinzirira bw'oba ogenzeyo ku TikTok account osobola okuba ng'ate obirabira ddala bulungi naye nga mu mbeera efaananako bweti ngenda kuba ng'ate era nkutuusaako seeka eyavuddeyo n'agenda maaso okuba ng'agamba nti Bannayuganda yalojja Bannayuganda wulira ku bigambo bye ate oluvannyuma tweyongereyo. Bannayuganda muli babi. Allah yali tasobola kubalekera mu kulembeze ng'amiini. Kyeyava abaleetera ajja mu buzito bwammwe. Ennyonyi ne zigenda e Belgium ne basasula ne ba pilot kuzivuga ne bazitwala e Belgium ne bazisumulamu emitto ne bazaalamu ebisubi na biki ne zitikka ki ne zitikka ente. Era ffe waffe wali enjeru ettaka weeriri paka na kati stock farm bw'oba waakamalako olinnya bw'oti enjeru.
Omukulu amanyiddwa nga King Saha akomye mu ggwanga ati olunaku olwaleero okuva e Japan eyo gye yali yagenda okuba nga ate alambulamuko atambulamuko ng'omuntu naye nga oluvannyuma lw'okuba nti Eddie Mutwe yakwatibwa bukyanga akwatibwa ono tava mu t-shirts ziriko nti free Eddie Mutwe era nga ayina ne we yatuuse n'ayisaawo obubaka n'ategeeza bannayuganda abeesulirayo ogwannaggamba nga balaba nti embeera y'abannayuganda bakwatibwa buli lukya tebakwatako n'abategeeza nti bwe balikwata owuwo lw'olimanya nti ekiri yatabala ne yasigadde waka kikola ki tugezaho okulwanira abakyali baffe naye buli omu gyali kikukakatako ojja kwefulako kitakakatako bwe balikwata abeewammwe ogenda muka abanyonimulire olwa bakyakutta abaffe twegatteko bwe batukira okukwata omuwo nawe tukuyambeko bino bya nsi fena tunoonya bwenkanya amazima terayagala tuya ku munne fena twagala bwenkanya eze tuwoomere Temunsi tukimanyi nti waliwo abasobola okuba obulungi waliwo n'abatasobola kuba obulungi naye balina okuba n'emirembe gyabwe okitegeera ffenna tetukola mu nsi kwenkanankana naye tukola mu nsi okubeera mu nsi nga tusobola okugimanejinga naye bwe kasitaawo ekiika mu bulamu bw'abantu abalala amazima n'ebyandibalemye nga tubakutte tukitwala nti byonna kuba bitulemesezza bakyali baffe bali eno abadibadde zintu nga balemerwa ensi yaabwe so tuze tubakubire ku muziki tunyukanye mu memories zitambule ku bulamu bwaffe we smile again ukitegeera so kintu baganda bange sabula bino beboogera bajja genda banyiize ennyo enjaga baginsibyeko ebbanga nsirise bagenda bakwogere tekikola abawagizi bo tebaca abawagizi obakwagala bwotyo bambi tokikola kabaka tonyiga tukwagala nkiga bambi nkoyo okwewoza oyongeze kabaka tetwagala bambi omalirawo weekuumye ebbanga eryo lyonna nkwegayiridde tokola nsobi tokwata ku njaga tonywa njaga bannange tonywa baginangidde nkikolere kiyattanyako wandibadde otwala Rocky Giant ng'ekyokulabirako omwana mubuzize ntima gwa gulini otegeeza kimbo ekisada kyagwe General Muhoozi President Museveni mutaddi abantu baffe basebo ne banyabo bannayuganda bannange mbalamusizza nnyo naddala mmwe abanupu olwalero tuba nti oluyimba olumu ku nnyimba zentandise okuyimba eza struggle ngenda kuba nti olumu ku nnyimba zino naye nga nakazuuka leero nkedde ku makya nga ndowooza ku ba political prisoners abantu be basibye Obalang obwemage nempulira ennyike ku mutima. General Muhoozi President Museveni mutaddi abantu baffe lwaki temuta abantu baffe era buli gwe kikwatako naddala lumirirwe eggwanga lino nsabo negatteko olwaleero sawa 8 tugenda kuba tolimba lwaffe baluyise bya Museveni bagamba byonna bya Museveni n'abamu bageresa nti obulamu bwe bayina bwa Museveni bagamba bya Museveni era lwe luyimba olugenda okubanga lufuluma olwaleero bannupu bannange banyabo ne basebo munegatteko tuto oluyimba luno era munegatteko tulutambuze lutuuke ku bekikwatako basobole okutegera obulumi bwe tuyina ku mutima ku lwa Katonda n'ensi yange mu linnya lya Robert Kyagulanyi Sentamu my president to be kaboom tuli maje we no fear another day tugende ku YouTube. Ate nga ye munnamateeka w'omukulu Robert Kyagulanyi Sentamu ayisiddwamu eggaali ku mukolo ogumu lwakweyanjula nga munnamateeka wa His Excellence kuwa Robert Kyagulanyi kitiibwa kya His Excellence kyekimuviriddeko kanaaluzaala. Abatamanyi nzero ya His Excellence Robert Kyagulanyi Sentamu oh, okay. Okay, honorable client wange. Anchimenyewo. A point of information. His Excellency Yomu Yekapete Dure of Consultancy. Thank you, Brigadier General. I'm sorry, I'm deeply sorry. He has said sorry.
nsonyiwa kirimo mu mutwe gwange. Bw'otambudde obwoya ne bukugwa ne kuntumbwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abaferi bangi toddamu kumagamumaga kankwanjulira Malden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain era nga bano bakutusaako emirimu omuli security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas. Basange wali eri ennamuŋŋoona oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 074438821 oba 0772830026 oba 0787952329 be bokka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo beba Malden, shipping life into a unified destiny. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amaziga alukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aba NRM nabo batyo bongedde okubanga balumya aba NUP oluvannyuma lwa musajja mukrono ayambadde omujozi gwa NRM okuli ebigambo ebigamba nti tova ku main judge 2026 okubanga ate alinnya ku bifaananyi bya Robert Kyagulanyi Center ebyateekeddwa mu kibuga nkola ya jogo naye nga anyways tweyongereyo n'amawulire gaffe. Kasongo yeye mumbali nanga Kasongo mbona wewe songa libala yeye Kasongo mbona wewe mumbali nanga atali ya mama yake kama naye nange katonda wamaanyi katonda abantu b'embala abali solid mugaye akutte ekipande kya NRM nakibikkako n'ateekako free edi mutwe. Abantu b'embala mwana balina solidarity bro. Omukuramanyiddwa nga General Muhoozi Ken Rugaba Mugwata omukuramanyiddwa nga Eddie Mutwe bw'atyo yagenda maaso kubanga awandiika bingi ku mikutu migattabantu ebyali bikakasa lwatu nti ye yali amulina era n'agenda maaso kubanga ate ategeeza na biki ebyali bimukolebwako wabula nga mu statement ze yali alaga nti bo abanyankole be baakutte omukuramanyiddwa nga Eddie Mutwe. Kino nno kyaviiriddeko ekibinja ekimu eky'abanyankole okubanga ate bavaayo ne bagenda maaso kubanga nabo bagamba nti ebikolebwa gavumenti eri mu buyinza tebabyagala era nabo babikowa dada. Kwesiba abanyankole bakagira ngo nubekese omuntu oli nyankole just because benda bamutotaringe just because kwenda kwereka ngu abandi they don't matter, other tribes they don't matter in the country. Ihanga lyetu we don't drive it tribal cards wabula ntambara k'abanyarwanda twena ebyobushubuzi byo mu central twena twire hamwe obwire bwona tribes ezindi zituyamba. So ekintu ekyo nkito nk'abanyankole condemninga we stand and condemn tubagambira ngu we say no to Museveni. Mwana ngwe nisema nakere kaka huireyo nisema nakende mwana ngwe muhoza kere kaka huireyo muhoza tende mwana ngwe abanyarwanda baturamo Museveni agenda Museveni
mwana ubuyiza kwakira barangwa za Tanzania kushama obuganwa nkore bukamugira ngo Museveni tori munyankore tukuza kwa barua. That is why naenda creating hatred omurito twena. Museveni mission ye nakimanye ngo itoba nyankore na Baganda. Nuna kubaninga mu Ruganda naga erade. Abanyankore ni mamaite na maite munabara muse. Majira ndori heze Abaganda mamungu yatura muse. Na yenda kubreaking ngate kintu kugira ngo takale kwatagana. Nubu yakugenda sigari ntego atakugira ngo ki ngabanyankore. Kuba nyenda kabera abanyagana ngo it is a very small group irikonse wa kugira ngo doya hure kandi mu kimwe mwene ngo bagira bagatera ngo gagati gufa ko kusigara mu Ruganda agari aho mugeze kora ki mwana ngwe mutabana tena viva Kyagulanyi viva dine komanda 001 his excellency Robert Kyagulanyi sentamu ni watana turukufatira onja takisha kakuhi abakuba wapato kateka yenyewe asimwe ninga shoka teka yokamya ninga shoko mushiza otatori nize sense Robert Kyagulanyi wasimwe naza kuyambura aho katoni kimanya ngo amateka gona ninga shamana gona bakakwata bagatomana gaho njo kureba nimakwata batahibitu baba bizaho. That is the reason why today me and you and him and others turi hano yizere abakuba ndunda kubagambera ngo Museveni akatama omurimo mwana tunakonja Museveni namukandira roji ora hanuye South Africa. Discourse embere mbiba creating actually baba very happy because tena kunenda ngo turukuri yesa hate turi abarwani kabe kongana creating kugira ngo babi tunashore baziza Dubai nimbare bana basibana bapira so bina kwemera kagamba no tumutebwe no tumuhone viva power viva NUP Onangwe esta kwenye kwasha kwa mrewa hurabati yo kutitema wagira ijo mukamere yo kuyakira rufu bakani bamangoro funo rwabo funeral bakawuman bakabari bambaye bakoma abantu bone bakabateje tuziyo mbijunjuri ngabijunjuri zombi akono komani president his excellency Robert Kyagulanyi sentamu azanira ye yamani nito twine kwe yaho we are not when mburama timbajangu nyindiko mu western ngoma mu western murichi mu western nito tukunywa mizigende nito twine mizi nito twine nguta nito twine mashomero Museveni najangwa kashomero ntari ni mujino kwa kushi. We have nothing. We are suffering as all Ugandans. Wabare chokadi na ajiteka ho kuenda kutupurekinga tutakwatagana izuka kutakwatagana ndoto nikampuka so nikaturiche kwa bampuka takala bampuka takala bahi puga takala bampuka watu kwa tinise tukakwata nzatena Museveni tuza kumukwata tumulinge mwana ngwe people power NUP everywhere ugambe na mani NUP everywhere wewe munonga okwisha kuri president zo Twasobodde okuba nga tetulaba president w'ekibiina kya National Unity Platform we yabadde ayise omukulu amanyiddwa nga Honorable Alan Sewanyana abeeko byayogera ku byaliwo bwe baali mu kkomera. Oluvannyuma lw'ebyo ebyayogeddwa omukulu amanyiddwa nga Luswa Luwemba twamulabye yavuddeyo n'amukaniikiriza n'agamba nti byayogedde bwabadde buki bulimba era bw'atyo n'amutegeeza nti aveeyo ayogere amazima bw'ataveeyo yajja kuba nga ate amwabira nga yamuwadde essaawa mbale wabula nga Honorable Alan Sewanyana teyeeyinyenyeza yonna yabadde kakati kikyaviiriddeko omukulu okubanga ajja live era nga yayogedde bingi ye muli byagamba nti yavuddeyo kwabya NUP yabiyogedde ku live ye ate n'atakomaawo n'akyazibwa ku mpewo eza TVM era bw'atiragira maaso okubanga abako byayogera naye nga mu byonna ebyayogeddwa ekyasinze okubanga tekisimbibwako essira kyekyokugamba nti omugenzi Honorable Muhammad Segirinya rest in peace yagenda mu maaso okubanga ate ategeeza nti yali yakoowa NUP ne
president waayo yali yabakyawa bonna. Kakati awo nno waviiriddeko bangi okubanga bakola ki bavaayo okumubuuza ebibuuzo nga bw'aba yali yakyawa NUP lwaki ate gwe wajja okwesimbawo wagenda mu NUP bestiwe gye yali yakyawa ate osaba ekkaadi. Bw'aba yali yakyawa NUP lwaki yafaala amagamba nti omukulu Bobi Wine gwe baba bawange essaawa ennyingi ku mukolo gwe era yababeera ng'omugenyi omukulu ku mukolo gwe ogw'okumusibula. Anyways agerako nga tekutuusako omwami omu ng'agenda maaso okubaako byamutegeeza. Nabagamba Segirinya okuvaayo n'agamba nti bwe mbanga nfudde temugambanga nti rest in peace, mugambe nga nti Segirinya towummula. Yali message nnene gye yali akwese mu kigambo ekyo. Ebyaddala kati kikyatambula. Bajja kweyogera omu w'omu. Ndoza ne Lusa Luwemba naye mu mulabi. Bwe mwasaasanga bambi omusajja ajjanjabye munne bambi omuvubuka yeewaddeyo oyo. Sebo ffe tuve ku bigambo by'omugenzi byeyogerera nga mulamu. Mbu tubiwakanye tutwale ebibyo iggogo baasuubiza okusikira Segirinya nga afudde omuddire mu bigere. Mbu tutwale ebyo nti bye bituufu. Amazima gali nti mmwe mwali mu ddiiro Igwe Mpuuga Sewanyana mwali mu ddiiro lwasuubizibwa obbayambako nga gwe omujjanjabi obanguyizeeko okutegula Segirinya era ng'ekikusuubiziddwa kuddira Segirinya mu bigere. Kyova olaba nti Sewanyana yavaayo atuukirize endagaano ye gye yakola naawe n'agamba Segirinya yannaamira bw'abanga afudde Lusa Luwemba yagenda omuddira mu bigere. Kigambo ekyo kyayogerwa Sewanyana eyalina Segirinya mu kkomera. Oba okitegeera kati Sewanyana yavuddeyo n'abaabya mbu kati naawe ovuddeyo mbu owolereza Mpuuga mbu naawe oyabya Sewanyana mujja kwejjayo mpola omu ku omu. Mwagala temwagala ffe tubatadde kaaga Segirinya towummula ensi ejja kubategeera. Ate nga ye musajja waffe wa NRM naye ng'ate ayagala nnyo Bobi Wine avuddeyo okubaako byategeeza ku nsonga za Mpuuga Bobi Wine mu bufunze ebyobufuzi. Nabagamba Bobi Wine ajja kubatawaanya mpaka mukkiriza. Kati aleese trade empya akubuulirirawo wali ekitabadde mu NRM yange. Kati buli omu ataakinga Bobi Wine agamba kati muvudde ku Museveni mulumba Mpuuga ganuukirize Besigye Maama Mbabazi nabo opposition abalala abanene baali tibalina mugongo ogwogera ku bantu ababalyamu enkwe. Kati Besigye yali tasobola kuvaayo ayatulire abaali bamulyamu enkwe nga Banandala Mafaadi nga ba Amuliyati. Si yaleeta Amuliyati. Kati Bobi Wine nga bwolaba ngu buli omu kati ayogera eggaali yabyogera ne Katikkiro ayogera eggaali ne pulezidenti wange omulungi ajja kwogera ku ggaali kubanga kati eggaali kyeki mumukoperako. Kati omuntu alina amaanyi ago aleeta ekintu nikifuuka engero mu society tomuzanyisa. Kati saawa zino politics wa Bobi Wine na ye gwe bayita n'amwatulira. Kati Mpuuga n'obwokola otya? Kubanga bw'oba wasisinkananga bali mu gavumenti wagendangayo nga muzimu nedda baakulabanga. Kati golowooza tibabyogera n'ekyokubiri saawa zino ekikukankanya omusajja yategeera ddi ngu nze nasibisa abaana kubanga gwe weebuuze mwali kalangala. Gwe nga leader of opposition mu kiseera ekyo n'opetadde NRM ku kazito. Gwe nga leader of opposition Mpuuga lwaki tibaakwata gwe
kubanga ba machete bani ba edi mutwe banubia nili tibaina chamanyi ikibasobora kusa ku government lwaki tibakwata mpuuga bakwata Bobi Wine batuka abantu bekarakase wafa abantu lwaki tibakwata mpuuga okitegeera kati nobwokola otya omuguwa guli mu bulago bwo owulira jo wakoze press conference noyita Bobi Wine yungwe kweli naye yungwe yakufura leader of opposition believe or not CV yo eriko omukono gwa Bobi Wine kati mpuuga ensi ya kuvamu kubanga kati mpuuga we wawagamba watesa mukuzika kwa Segirinya wagamba watesa wayogera ne nabo mu government balyuke badire mu Segirinya gwe waro yogera ngani oredo musango gwali mu koti wasisinkanani jajani gwe wabyeyogerera katika makuba katandaro kati uva mu byamanya bakute edi mutwe kati muva mu kumuramwa abati nedda esongeringu bakwata abantu batya gwe nga leader of opposition hate gwo kirimu haleluya Sungate yo family emo evudde mu mbeera netabukira eddwaliro lya Lifelink Hospital erisangibwa ekyali wajjala Namugongo nga muno mwe mufiiridde muganda waabwe amanyiddwa nga Kyosaba Esther ng'agambibwa okuba nti afudde ne bebi we gwabadde azaala oba gwabadde agenzeyo okuzaala. Omukyalo ono yali yakafumbirwa omusajja muzungu era ng'abadde lubuto wabula nga kigambibwa nti eddwaliro lino limulagajjalidde. Okitegeera jjukira nti amalwaliro bwe getaaga obungi basooka kugamba genda wali wewandiise ate simanya teekaano deposit ate simanya kola bwoti kwegamba bagenda otandika okukola ku mulambo. They are money minded okusinga amalwaliro agamu ageetoolodde wano mwe gemulabanga ag'amaanyi agamu si gonna naye agamu okitegeera. So mu mbeera efaanako bwetyo omukyalo oyo avudde mulamu bw'ensi eno bwatyo Mungu n'amujjula. Ngenda kuba nga ate nkutuusaako ebirala ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda naye ngera byekuusa ku byabufuzi n'omukyala ate gwe batuwazizza abaana ab'obulenzi nga bagamba nti abadde awandiisa enamba plate z'emmotoka zaabwe abadde azitwalawa. So mu mbeera eyo bengenda okuba nga ate nkusiibuza n'abakayanira Entebbe okuweereza mbadde pijje naye nga nkujjukiza n'enkutegeeza nti neetaaga badriver abagenda okuba nga ate bakolera mu ggwanga erya Kuwait mu bwangu ddala. Visa mu weeks bbiri zigenda kuba nga tezifulumye, it is urgent. So wewoba omulina oba wobeera gwe nga gweyetaaze omulimu ogwo jangu tubeere nga ate tuteesaganya tulabe bwe tukikutula mukwano obeere nga ate ogenda okakalabye okuweereza mbadde pijja lwaki nedda ate kumira mpera asigale nga abanjagalidde for now mubeere bulungi mweraba. Yayingira enkyabo walifuuka wano tebambuuza kubanga essimu yankubirwa yasooka yava mu state ne batandika okumbuliriza ko bwe nalizayininga ebyobufuzi balowooza nagenda mu nuupu kati njagala bantu oba ngenda mu nuupu ngende saagala bwe chairman njagala chairman NRM ogimanyi oba bange oba nganva mu NRM ngende mu nuupu ndi mumalirivu mu Katonda muggulu abantu basalewo bosalewo kikasindika bantu nedda nze ebifa biri njagala atwale kya chairman ntwale kya NRM bandaye nze sijja kuvaamu olwaleero tolaalulu nava mu kalulu nkulayirira okufa nga ndi mukaasa sijja kuvaamu. Njagala gavumenti emanye nti NRM nagita n'ekitandisa walala neefa.
Vamos vai, eu fique. Vamos câmera aí. wachoziwandika mukazi nange tebajja ne bagamba mbijje